Abavubuka babadde basukka 200 babukereza nkokola okwewa ku kibangiriza babadde okuwandika bagenda okwenyigira mu gye erya IPDF. Ku bano bonna ababadde abangi bwe batyo abavubuka 6 bokka be basobodde okuyitawo okuwandiikibwa oluvannyuma lw'abasinga okulemererwa okutuukiriza ebyetaago. I'm humbled by the turn-up of candidates who came for recruitment. We have done assessments. We went from Mubende district, totals to 46, and all of them we have done a real medical checkup plus all those other assessments that we have. Okusinzira ku mwogezi w'ekibinja ekyokutaano ekya UPDF Major Edward Birungi, bangi ku bano babadde tebalina mpapula za biyigirize za Senior 4, endagamuntu, abasukka emyaka 25 ko n'abo abalemereddwa okumalako embiro. Were put forward, most of them never had the requirements. Example is the national ID. If they don't have the national ID, then that one is the first disqualification. Others never have the papers, like Uganda Certificate of Education certificate. That one was another way of disqualifying themselves. Another one is above age. We gave the age limit between 18 and 25. Others were above the age. So those are some of the loopholes that have made others go back before the final assessment. Babuwe bangi balabiddwa akabalemereddwa nga bagumbye mu kifo kino ne bagaana okuvaawo nga balowooza nti oba oli awo bayinza okubaddiramu.